Munnakibiina ki People's Front for Freedom PFF Erias Lukwago byongedde okwonooneka oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti enkulu David Matovu okugaana okumuyimbula ku kakalu ka kkooti. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno omwaka guno bannamateeka ba Lukwago nga bakulembeddwamu Medad Lubega Sseggona baasaba omulamuzi David Matovu omuntu waabwe yeeyimirirwe asobole okuwoza ng'ava waka olw'embeera y'obulamu bwe eyali embi nga yeetaaga okutwalibwa e Buyindi okujjanjabwa. Embeera mbi abatunudde ku kisawo ky'eddagala ky'abadde atambudde nakyo naye ate si bungi bwakyo bwokka n'emmira gy'olimiramu. Ebintu ebitawaanya mwami Lukwago tasobola kufuna bujjanjabi bumala, tasobola kumira ddagala eryo ng'abasawo bwe bagamba ng'ali mu kkomera. Okugeza abasawo bagamba bw'aba ali atalina kusussa kibatu kya emmere esukka kibatu kye, ate kitegeeza ekyo nti alina okulya mu ngeri ey'omuddiriŋŋanwa. Takkirizibwa kumira mpeke wabula ng'amaze okufuna kyalya. Ekkomera babaggalira essaawa 9. Kati ssaawa 9 kitegeeza nti okuva ku ssaawa 9 okutuuka enkeera ajja kuba talina kyalidde, naye ate nga lyeddagala alina okusigala ng'agenda alimira. Bano kkooti baagiwa ensonga eziwerako omwali ekyokuba nti Lukwago mukulembeze atasobola kubulawo nga kkooti emwetaaze nti era tasobola kubuzaabuza bujulizi. Lukwago yaleeta abayima okwali munnamateeka Kristo Mukatumba, omubaka omukyalo owa Mukono Municipality Betty Nambooze Bakireke, Moses Kasibante eyali omubaka wa Lubaga n'abalala okumweyimirira, wabula oludda oluwaabi ne lusimbira ekkuuli eky'okuwa Lukwago akakalu nga bagamba yandidduka mu ggwanga. Kati olwaleero bw'abadde awa ensala ye, omulamuzi David Matovu gy'ayisizza ku mutimbagano agobye okusaba kwa Lukwago okw'okweyimirirwa omulamuzi agambye nti alipoota y'obulamu bwa Lukwago okuva mu ddwaliro e Mulago eyaleeteddwa omuwawaabirwa ng'eraga abasawo abakugu kye baawabula, omuli nti Lukwago alina okubeera mu kifo mw'asobola okufunira empewo emala olw'obulwadde bwa COVID obwamulumako, omuli n'okuba nti alina okusigala ku ddagala n'okugoberera amateeka gonna agamuweebwa abasawo n'okulaba nti addamu okwekenneenyezebwa ng'abasawo be okuva e India bwe baamugamba. Wano kkooti etegeezezza nti okuva bwe kiri nti alipoota okuva mu ddwaliro e Mulago yaweebwa oluvannyuma lwa kkooti y'e Makindye okuwa ekiragiro, ate nga mu kaseera kano tekyalina buyinza ku musango newankubadde ng'omulamuzi w'e Makindye yagifuna. Wano kkooti weesinzidde n'eragira Lukwago okutereeza ebiwandiiko by'obulwadde bwe okuva mu ddwaliro e Mulago era ab'obuyinza abakulira ekkomera okulaba nti bamulabirira n'okufuna okubudaabudibwa ng'abasawo b'e Mulago bwe baamugamba mu alipoota, era nti singa ekkomera liraba terisobola kumujjanjaba nti awo abalikulira bakola alipoota, ennyonnyola kkooti eno. Kkooti wabula egaanye okukkiriziganya n'oludda oluwaabi ku nsonga nti omuwawaabirwa singa ateebwa nti yanditaataaganya obujulizi. Omulamuzi n'ategeeza nti kino tewali bukakafu wabula nti kuteebereza buteebereza, kuba ne munne gwe bateebereza nti yazza omusango Dr. Kizza Besigye nti okunoonyereza ku musango guno kwaggwa dda, era nti n'olunaku lwajjo omujulizi asooka yabadde mu kaguli okuwa obujulizi. Kkooti era tematidde n'oludda oluwaabi nti olw'obunene bw'omusango oguvunaanibwa Lukwago nti singa ateebwa yandidduka mu ggwanga, nga kino nakyo akiyise kyakuteebereza buteebereza, nga wano kkooti ebadde mmativu nti olw'embeera za Lukwago n'obuvunaanyizibwa bw'alina tasobola kufuluma ggwanga. Wano kkooti weesinzidde n'etegeeza nti omuwawaabirwa atuukirizza obukwakkulizo bwonna obw'okumuyimbula ku kakalu okuggyako akakwakkulizo kamu ka butaba na bbaluwa eva mu kkomera gy'abeera eyoleka nti tebasobola kumujjanjaba bulwadde bumuluma. Kkooti era etegeezezza nti omuwandiisi wa kkooti eno anaatera okuwa fayiro y'omusango guno omulamuzi agenda okuguwulira, era nti omulamuzi anaaba aguweereddwa ajja kusobola okulaba oba Lukwago ayimbulwa ku kakalu oba nedda. Kkooti eragidde amyuka omuwandiisi wa kkooti eno okulaba nga fayiro y'omusango guno eweebwa omulamuzi mu bwangu ekolweko. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.